Kaakati nno abakola ne mwami Museveni batandise omwegaana. Kantandike bwe nti katono nnyo nkulaga amawulire ageewuunyisa. President Museveni amanyi nti Bobi Wine buli gy'atambulira ayina abagoberezi abamugoberera basingako n'aba Yesu, nze bano sibalabangako. Omululu okoma waki. Bobi Wine kabonero akalaga nti abantu baatidde. Era president wange nze ngo wa NRM kiriza ekintu bwe kigaana kite fe kituwa abavubuka mu NRM awo ojja kulaba ne ba Bobi Wine batwegaseeko naye kintu kyakulema wumula. Amawulire agaakagwawo gamaze okubeera nga galaga omukyala amanyiddwa nga kaliisoliiso wa gavumenti, ono nga yaliko ne ku ludda oluvuganya gavumenti, amanyiddwa nga Namisango Betty Kamye yamaze dda okuwandula akaka ono nga yegasse ku Bobi Wine okubeera nga mukwano gwange avumirira n'okulabisa ate mwami Museveni gwabadde akolera mu gavumenti ye. Kaakati nno bino genda kubeera nga obiraba oluvannyuma lw'okulaba nga bakungu bangi bateekebwako natti, bateekebwako envumbo, tebakyasobola kubeera nga bafuluma mu nsi Uganda okwolekera Amerika n'amawanga amalala ga Bulaaya. Kaakati abantu batandise okubeera nga bavaayo ne boogera ebigambo ebyo ebikwatagana ne bannayuganda abanyigirizibwa. Nze Eke Masa oli ku mukutu gagadde ogwa Eke TV, omukutu gw'omuntu wa wansi, omukutu ogw'enkyukakyuka gwokka. Kaakati video eno nkusaba osooka ogimpeera ekigalo. Bw'obanga oli mpya nkusaba osooka osubscribing okonene ku kade. Buli video zetteekayo ng'eno ez'enkyukakyuka obeere nga tozisubwa. Tutambula ne Hajimiti omusomi w'eddwa gwa alina ekizibu kyonna mukwano gwange. Ennamba ya Hajimiti eri awo ogikwanako bukonyi. Kaakati mukwano gwange mpuliriza tereera amawulire gamaze okubeera nga gakakasa omukyalo ono amaze okubeera nga yeetegereza bulungi nnyo ebigenda mu maaso mu gavumenti ya mukama we. Era oluvannyuma lw'okubeera nga abyetegereza n'abiraba n'amaaso ge n'avaayo n'ataakaka. Wabula nga sinaba kubeera nga nkutwala mu vidiyo ye yennyini omukyalo ono nga yeeyogerera mu bigambo bye. Ampuliriza njagala olabe ku bimu ku bintu omukyalo ono byasinziddeko okubeera nga agamba nti bannange nedda ekimala abantu bangi basibwa ne basibwa nga tebalina misango, kyokka abalina emisango omuli n'egyo nga guno ogwabano ka guruupu kano aka Don't Die Alone akatugumbula bannayuganda nga kakagenda kabasiga sirimu mu bugenderevu tewali akagambako. Sooka obirabe ngenda kutwala mu vidiyo weewuunye. Waliwo guruupu gye basponsalinga egenda esaasaanye, abagiteekamu ssente n'okusinga nga balina kugenda mu universities bafuna abaana abawala abo abaagala okucakala babatwale bacakale wonna w'oyagala. ne bwe muba mu Serena ne bwe hoteri ki gye wali weegombyeko bakutwala naye nga bagenze kukusiiga bulwadde, ate batwala obudde bwabwe. Ayinza okuteekamu ssente okumala omwezi nga talina kye yali akugambye. Otuusa ekiseera naawe ng'omuntu n'otendewalirwa kuba buli ky'oyagala akikukolera. Kati gye bali beeyogera nako, beewaana n'okwewaana, beeyita ba Don't Die Alone, tofa wekka. Akatambi kano twali twakalabadda wabula engeri gyeki nti tutaasabulamu obwa munnayuganda oyo omuntu owa wansi atalina information yonna y'ensonga lwaki nkomezaawo akatambi ako osooka okawulire. Ate video eno nkusaba gimpeera ekigalo, buli lwogiwa ekigalo buli munnayuganda yenna gy'ali oba ogimusindikidde abantu 10 oba omaze okubeera nga ogibasindikira. Twagala nnyo tusharinga emesegi zino nga pulezidenti waffe bwe yatugamba, kubanga ffe guno gwe gwaffe kutambuza njiri eno kusharinga mesegi zino. Kaakati mukwano gwange ampuliriza njagala nnyo tusookere mu bubaka bwa pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Ebigambo binazze abiddiringana era naddamu okubeera nga abiddiringana, naddamu n'abyogera. Kaakati sooka obiwulize n'obwegendereza. Naggamba omukutu guno gwaffe gwa bannankyukakyuka. Ali ku mukutu guno nga tuwagira nkyukakyuka wano w'oli oba wakyamu, amawulire agabeera kuno gokka ga nkyukakyuka. Kaakati omukyalo ono ampuliriza amaze okubeera nga avaayo n'ataakaka naye ng'ayogedde ebyama byogenda okubeera nga weewuunya. Bannange tulaba bulabi basajja. Ayogedde ebyama n'agamba nti Uganda abantu abagiganyulwamu bali emitwalo, just mitwalo, naye nga ffe tuli 45,000,000. Kaakati nno kansooke nkujje mu bubaka oba mu bigambo by'olina okubeera nga tosubwa
obiwulirize mpaka gye binaakoma ebya pulezidenti waffe bwe mbikujjamu direct nkutwale mu bigambo ate eby'omukyalo ono afuuse namulanda era ono eyeefulidde mukama we Yeganyegen Museveni n'amwefulira mu kitinga embazzi ampuliriza n'abeera nga asazeewo adde ku sayidi ey'omuntu anyigirizibwa. Nze Eke Master tutambudde bwetti. Bannayuganda bannange kanziremu kino omulundi omulala. Gavumenti ya Museveni eri mu kugola abantu ng'ekozesa ssente zammwe. Abo abagaana okugulibwa bajja kutulugunyizibwa, bajja kutiisibwatiisibwa, n'abangi bajja kuttibwa era nga bwe muzze mulaba. Naye mbagamba baganda bange temutyanga nga bino mubirabye. Kino kye tulimu lutalo lwa ddala. Tuli mu kulwanyisa gurupu y'abayekera eyajja ng'ekozesa eryanyi ly'emmundu ng'ate ekikola mu bumenyi bw'amateeka ne bawamba eggwanga lyaffe mu 1986 oluvannyuma lw'okutta abantu baffe bangi nnyo. Ekyo temulina kukyerabira. Batufugidde ku mudumu gw'emmundu okumala kati emyaka 35. Babbye buli kye basobola okutuusaako engalo. Babbye amataka gaffe, babbye buli kyabugagga kya ggwanga, batubbyeko n'eddembe lyaffe nti kati abantu bangi bali eyo batya okwogera ebibaluma ku mutima kubanga kati gwafuuka musango okwogera amazima. Kati balowooza ensi yaffe yafuuka polopate yaabwe, balowooza naffe twafuuka basireevu baabwe. Si bo batufuula abaddu mu nsi eyaffe okumanya abasajja abo bajooga. Era mbajjukiza nti tulina kulwana bwezizingirire okulaba nga twenunula. Abajja okulumizibwa bajja kubeera bangi, abajja okwefula bajja kubeera bangi, abajja okutunda emyoyo gyabwe bajja kuba bangi, abajja okuwanika bajja kubeera bangi, n'abajja otulyamu olukwe bajja kubeera bangi. Ojja keero oyogere n'omuntu ku makya naye bugenda okutuuka olw'eggulu ng'oyo omuntu yakyusiza ddala ngi nga n'olulimi ayogera lulala. Naye ebyo byonna baganda bange njagala mubisuubire. Era ng'ebyawandiikibwa bibitutegeeza nti abo abaliremerako paka ku nkomerero lazima bajja kutuuka ku lyengedde. Nze kimpa obugumu kwe kumanya nti abo abatunda emyoyo gyabwe tebaayina kubeera mu struggle eyo. Abo abalondawo emmere ya leero okusinga ebiseera eby'omu maaso eby'ensi yaabwe, abo tebaalina kubeera mu struggle. Abo abasalawo okwekusa bokka n'okunoonya ebyabwe nga tebatunulidde bamaama n'abaana ababonaabona mu mbeera eno, abo tebalina kubeera mu struggle. Abo abasalawo okuvuga emmotoka empya nga bazivugira ku malaalo gaabo bannaffe abatemuddwamu eno struggle, emmotoka ezibatonerwa nakyemalira. Obubaka bwe bumu nsaba bugende n'abakulembeze ab'ennono. Bannange mutwogerere, bakadde baffe mutwogerere, obusajja butuwamba. Ate abantu bangi babawamba olw'ekikula kyabwe, olw'ebitundu gye bava. Kati tunayogera ku nnono yonna. Kino kyogera ku lwaffe, kulabwa gye nva. Ekisinga obukulu ly'eddembe ly'abaana b'eggwanga eryo gye bava. Nga sinayogera ku nsikirano yange, nga sinayogera ku nnono yange, njagala mbeere mulamu. Bano abaana beere ne bakitaabwe. Tetugenda kutandika kugulawo masomero gayigiriza bano baana nnono. Abasade balina obayigiriza ennono. So mwogere ku lw'abaana bano, ku lw'Abannayuganda. Kakati nno ng'omaze okuwulira ebigambo bya pulezidenti bye sigenda kuddamu kubanga obiwulidde n'obitegeera. Bannayuganda bangi abattibwa, bannayuganda bangi kasita ovaayo n'oyogera amazima. Naffe tetumanyi oba Mukama n'atubikako bisikasubi okudda e Uganda oba tunaasigalawo. Wabula kino kye tulina okukola ku lw'ensi yaffe Uganda. Mwenna mujjukira ebyaliwo ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Bwino bwe yavaayo omukambwe ennyo ng'eyamuleeta yali jjajja Ichuli eyali amanyiddwa nga Ismail. Omusajja ono baamukuba bukubi masasi oluvannyuma lw'okuvaayo n'ataakaka ebigambo bye yayogera, naye nga yali ayogerera ku sayidi ya muntu wa wansi, wadde omusajja ono yali akolera gavumenti era nga yemusasula. Kakati nno ekyavaamu kubeera ng'akuba amasasi. Kakati omukyalo ono agassegassa ebigambo bingi nnyo okuva gye bivudde emabega eri n'ajja nga yeetegereza, wadde nga mu gavumenti ya Mwami Museveni mwabadde ajja 10 ekigulira amagala eddiba. Njagala ojjukire kakati ebigambo bino ebimu ku bye tulina okubeera nga tujjukira olubivaamu bwetti nkutwale mu katambi k'omukyalo ono ng'ata akaka bw'atyo n'asalawo n'agamba nti ekiba kibe ekijja kijje, ewamala wamala, ekimala kimala, ewanyu weewaawo, n'azina obulungi ava mu ddiro. Kakati nno kankujje mu bigambo by'omusajja ono ebimu ku birowoozebwa okubanga bambi bibyamukubya amasasi jjajja Ichuli nkutwa direct ew'omukyala kaliisoliiso wa gavumenti Betty Namisango Olivia Kamye. Entebbe airport
the most corrupt entity. Entebbe authority, civil aviation authority, very corrupt entity. Mukulu kuteesa newe banakugaggawaza batya Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuyita okufa kukawa kuluma ne bwoba mugagga okufa kuluma kujja kuluma nakati olwedde otambula owonyera ebigero walula biwalule naye ng'oli mugagga fuge. Lwaki togula ebigero ebipya? Lwaki tofuna omutima omupya? Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukkakanya ne airport yo, bajja kukkakanya ne airport yo. Otutte bana Uganda for granted basasutte buli kimu naye miskini tokkuta sente, tokkuta oli vampire wa sente. Mwe mwatondebwa kululuvanira buli kiwo ne mutwala buli katono omunaku kayinawo ne wootuukanga abantu bonna sente bayuzanjuzeeka naye Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukkakanya. Wallahi ne wooli mu nnyumba bakuyamba buyambi. Lwaki bakuyamba buyambi omugaggafuge? Allah yasinga omumanya. Mubonyaabonyezza bana Uganda naye olunaku lumu embuzi ezitula ku kaunta ne musokola emigugu gy'abantu ne mubba sente z'abaana najja n'omusaba emitwalo 2 n'omulemesa ennyonyi kisiraani. Lumu emmotoka ya aviation ejja kuba egenda egwa ekigwo abantu 5 dead. Yes, there is a way we repay you. Mujja kuba muli mu bus egwe embwa ezo zonna zikutukeko emitwe idawo tujja kuba tusanyuka mitwe baje kalyonso tit for that tukyasaba boogerako bulungi mwayitira obubbi. Buli muntu yenna posting Entebbe airport ne Entebbe civil aviation nti babbi musale video mubuteeke buli wamu mubapokera omuliro. Bantu ba mutima mubi nnyo babaleeta buleesi balinga batali bana Uganda bafiiriza economy. Embwa lumunga embuuza mboolagawa kiyimiridde wano ku dipacha wabweru kiri mu gusaati gwa bbulu kireze ekibuto kinyo kirina ebinnyo mbu nakyo kimbuuza ne mubuuza gwembwa obuuzaani oyimiridde ne bweru ng'ombuuza ku travel ng'oli musiru na Uganda airport. Abakozi muyina okweddako muyitiridde mukoze kiosks mukoze business mu bintu by'abantu overtake omuntu amazaza akunyonyodda mu living sawa yino ticket eno gisomye n'otandika osinika ebinnyo kyonna kizimbye ebifeesi eringa erimu amambuluga. You idiot. Wava wani yakuwa omulimu mbwa gwe komanina ne mumalako abaana emirembe. Omwana atunze buli kimu agenda mu nsi ndala kweyiya alina tiketi emu emutwalidde emyezi 8 ofuna ekisiru kiri ku kaunta kinoonya emitwalo 2 omuntu n'amisinga ennyonyi. Mulimbwa temulina kimuli mulimbwa nammwe muddugalira ku airport n'obisanga ng'essaati za bbulu zonna zagegereko naye mbukikola ku airport. Muddugaziza airport yaffe mukifudde erinnya ebbi. Embwa zino ne mumalako abantu emirembe Entebbe airport. Lumu nagenda ku airport ninsanga ekisajja kyambadde bbulu kiyimiridde wano wabweru kwa live departure ne kiŋŋamba ekisiru mbuweerizi wa passport ne mbwa gwe mayuga kumanina oyimiridde ku mulyango ate ombuuza passport oli musiru genda otula eri mu desk ne kiŋŋamba oyinza yimirira ebweru ennyonyi n'oginda kasitompayo ku ssente kitudde counter kizimbye amambuluga kitawanya abantu abagenda. Omusajja yampeereza obujulizi mu America nga ebbasa yabadde mu $5.4 ne bamulekera mu $1 mutwala ebintu by'abantu mudireyinga abantu okulinnya ennyonyi mufaaki n'ensi. Omuntu akulaza ebyetaagisa alina tiketi ye agenda ku nnyonyi is traveling nekizunza endali nekizunza agata. Abamu balina ebinnyo byafuluma anti babajjeeyo ne babasuulaawo nga n'ebinnyo bimuli kungulu kati alowooza mbu olw'okutuula ku kawunta y'Entebbe airport akola omulimu gw'amaanyi. Omulimu gukukebera passport yange gyendaga si kumbuuza bintu birala. Nze isimanga bwe mapita otombuuza ko nze ndi traveler kati gwe ali mu bikyozi bya bbulu ku civil aviation oyinza obuuza nze ebibuuzo gwembwa komaaniina ng'obuuza nze wakatula volinga ensi mmeka bogas nikizimbye ebitama nikidireyinga omuntu ekifo ky'okgenda n'omuntu n'alemesebwa ennyonyi nga kyagala emitwalo 2 temufuna musaala muli basiru. Ngenda kujja Entebbe ndabewa omuntu yenna ombuuza tino isimaga mpa ssente nkwambale nze sifayo misinga nnyonyi nakamisinga ennyonyi nyingi. Don't even try. Njagala nzije Entebbe embwa mmwe wabeewa mmanyira nga nina tiketi nkulagere soni wawoja embwa eno ngenda kujja Entebbe ngeze ntuukewo omuntu yenna ombuze ekibuuzo otegere isima yaani mbuzi mmwe mumanyira muddugala mubeera ku kisaawe kyaffe ne muddugala ebitogi oba ebimu tebinaaba. Yali musajja eyabeerawo okubeera ng'asasulwa gavumenti okwesiriwaza naye ng'ebiseera ebimu ono yagambanga nedda
ekimala kimala kanzireko ku saidi y'abantu era ono ezo ezimu ku message ze yaleka ku nsi eno gwe zoyina okubeera ng'oyongerayo otambuze nga president bwe yatugamba nti omuntu ne babasuwa NUP oba tali mu people power naye nga message ayina egatta ku nkyukakyuka tubeere nga tugyongerayo kaakati nno njagala otuula okukalire owulire omusikyalo ono amanyiddwa nga Betty Kamye namisango ono nga ye IGG oba muyite kaliisoliiso ono yalabalaba oba kalabalaba wa gavumenti kalabalaba wa gavumenti ye muntu addira okubeera nga alaba ministries ani abba ani mukenuzi ani atakola bulungi mirimu gye enguudo zikoleddwa zitya mu malwaliro wali eddagala ebigambo ng'ebyo kaakati ono ye kalabalaba wa gavumenti ampuliriza avuddemu ebigambo ebiyitirivu era buli munnayuganda ajja kwewuunya nti ddala omukyalo ono yagenda mu NRM okukolera mwami Museveni ddala n'amalirayo omubiri gwe gwonna n'omutima gwe gwonna oba omukyalo ono yali agenze kubeera nga abega kubanga ono tatidde yadde mu kamera tatidde yadde nti ayinza okukubwa amasasi tatidde yadde nti ayinza okugobwa ku mulimu tatidde yadde nti abantu bakolera si bangu tajjukidde bantu bazze nga bafa ku bigambo bye bazze nga boogera oba oliawo bibasizza kaakati noono asumuludde akaka era ebigambo bye bikwataganye bulungi nnyo n'ebya pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ono amwegasseeko direct ebigambo by'omukyalo ono n'ebigambo bya pulezidenti waffe tebyawukanye yadde n'akamu n'akatono byonna bye bimu ono yegasseko mwegatte nebeera ng'emboozi almost yemu njagala ogiwulire on'obuwombeefu nga video eno gimperedde ekigalo ng'ompyo subscribe ku mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka ogw'omuntu wa wansi aya basi kankutwale mu katambi k'omukyalo ono owulye bwe yegasse ku pulezidenti waffe ebigambo byazze ng'ayogera byennyini omukyalo ono amaze n'abyatula wadde ali mu gavumenti abandaba era abampuliriza nze Betty Kamye omwe era nkola nga kaliisoliiso wa gavumenti ya Uganda nze kwogera ku buli bwanguzi obulyake n'obukenuzi nga bino ye mulabe namunzisa abonyabonya bannayuganda mu malwaliro temuli ddagala nabikola ebyetaagisa si kuba gavumenti talina ssente wabula lwakuba ssente gavumenti beeziwa okugula eddagala bazeddiza ne bakola mu byabwe enguudo za Uganda zifuuse ekizibu ekizisa abakyala ku kkubo nga tebannatuuka mu ddwaliro ab'ebyokwerinda ba Uganda basula bubi ekyennyamiza emisaala gy'abakozi ba gavumenti giri wansi si lwakubanga gavumenti erina ssente zikola ku nsonga ezo naye lwakubanga abakungu ba gavumenti abawo ssente okukola ku nsonga ezo ssente bazigabana bannayuganda ne badooba kumpi buli nsonga yonna ekunyiga ng'ekwata ku buweereza bwa gavumenti bwesaanye okutuusaako kitwale nti lwanguzi bukenuzi bulyake na bulabbayi buyite obubbi obukutte ejjendu mu Uganda bannayuganda bambi muwa omusolo era eri gavumenti naye mufuna kitono nnyo mu musolo gwe muwa okugeraageranya ku kye mwandifunye lw'ababbi abali mu gavumenti abeegabula ssente zammwe gavumenti yaleeta enkola ez'okukulaakulanya abantu kinnoomu nga entandikwa bonna bagaggawale emyoga ne PDM naye era nga ssente bazibba ekiziŋŋamizza enkulaakulana mu ggwanga lino abantu ababba ssente nno mulooza nti babeera bangi baalubatu Uganda eno erimu abantu obukadde 45 naye kwabo abantu ng'emitwalo 35 bokka be bakola mu gavumenti ate era ne kwabo abantu ng'ebitundu 10 ku buli 100 kwabo be batuuka ku lujjuliro era abasobola okwebegera ne baleka abangi nga bali obukunkumuka oba busigaddewo kino kitegeeza nti ku bannayuganda abaweereddala obukadde 45 abakungu ba gavumenti emitwalo 3.5 bokka be bagabana ebya Uganda kyenvudde nzija wano ku mukutu guno okubasoomooza bannayuganda bannange nga mbuuza nti mukkiriza abantu emitwalo 3.5 tuze twogera ebigambo bingi ku mukutu gwaffe wano bannayuganda naddala abo bali mu nkyukakyuka nga bakulembeddwa pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okuli ba MPs abo abasigalamu ensa abaweereza bannayuganda
okuli ba councillors aba basigalamu ensa, okuli ba LC5 ba chairman bazi districts ne ba mayors betulina. Ebigambo byazenga boogera byennyini tebyawukana na bya mukyalo no Betty na Misango Kamye tuli omwe byakakasizza. Njagala nkubulire nti ono akolera government yennyini era yavuddeyo n'agamba ku TV nti abasajja n'abakazi miliyoni 45 eziri mu Uganda abasinga okufuna mu Uganda oba bagifunamu tebawera na kakadde, tebawera na mitwalo 5, tegiwera na mitwalo 4, bali emitwalo 35 be bakolera government. Naye ne ku mitwalo egya 35 kuliko emitwalo 10 gyokka gye gigabana ssente. Kyekyo president yavaayo n'ayogera ng'ali eruwero nti akakundi k'Abannayuganda abali ku abantu ab'olubatu be bagabanya ensi yaffe ne bagimalawo. Ensi yaffe bajjajjaffe gye baalwanirira okubeera ng'etunulanga amataano mbisi gw'enjuki. Just omukyalo ono kugambye akolera gavumenti eno era nga ye kalabaalaba owa gavumenti ono era nga yalondebwa mwami Museveni era yavuddeyo n'awo obujulizi ne bwino n'agamba nti abantu emitwalo 10 be bali mu Uganda abeeyagalira ku Bannayuganda abalala basuka mu bukadde kati wenjogerera nga tusukka ne 50 bali emitwalo 10 gye gitegerera Uganda. Era ssente zonna bano beebegerako nga bwe baagala ne bakola bye baagala ne bazikozesa okubeera nga batulugunya, ne bazikozesa okubeera nga babuzaawo Bannayuganda, ne bazikozesa okubeera nga basiba Bannayuganda, ne bazikozesa okubeera nga mu ddwaliro tebateekayo ddagala nga beeyagala bokka. Wabula president ebigambo byayogera bikwataganye kyekimu n'omukyalo ono. Wabula kansooka enkwongera ebigambo ebirala ebya president waffe byennyini byazze nga atugamba nga tebyawukanira ddala na bya mukyalo ono. Kankusabe n'obwombefu mukwano gwange vidiyo eno giwa ekigalo omanye tutambula ne Haji Miti omusomi w'edduwa gwalina ekizibu mukoonako ennamba ye eya wansi. Kitiibwa ky'ensi yaffe kyonna nga bwe kyali kyatookomokadda kyaggwawo. Obuli bw'enguzi bulinga buli bwanguzi, empeereza y'emirimu yonna yadobonkana, bamaama bafokka malanga bazaala, ettemu ery'ekikulu ekyawaggulu libuli wamu buli mu ggwanga n'ekitongole ekiramuzi kyonna baakifuula kyakusekerera. Abaana baffe batunulidde ebiseera eby'omu maaso ebitali bitangaavu. Ebbula ly'emirimu kati lwe luyimba lwa buli lunaku. Ebbanja lyaffe ng'eggwanga litufudde baddu ate ng'emmundu kati ye yafuuka mukama waffe. Eyali Pearl of Africa oba ekkula lya Africa kati kyafuuka ekisekererwa kya Africa. Ebintu byonna eby'eggwanga bitundiddwa okuva ku mafactory n'amataka. Naye kino kiringa ekitamala nti oluvannyuma lw'okutunda ettaka lya gavumenti lyonna kati ate gavumenti eyagala kutwala ttaka ly'abantu sekinnoomu. Naye kwandibadde ng'okuddamu bino ababaka baffe bennyini, ababaka bammwe be mulonda babakiikirire bo balowooza nti engeri y'okuddamu kano akatuubagiro n'okuswaluka okuli mu ggwanga kwe kuggyawo ekkomo ku myaka gy'omukulembeze tusobole okugenda mu maaso n'enkola y'emu enfu. Bo mu kifo ky'okununula eggwanga ate balabira ddala titulina kweyongera kusenseramu ono kazambi. Well, obubaka bwange gye bali bwe buno. Muli bannanfuusi. Mutunze eggwanga lyammwe ne mutunda n'emyoyo gyammwe ate nga mugitunda layisi. Mulijjukirwa mu byafaayo ng'abalyolyomi. Era mulina okumanya nti abaana bammwe n'abazzukulu bammwe be bagenda okusikira eno embeera enswavu gye muli mu kuteekawo. Njagala weekube mutima gwe ng'omuntu otunulire ne ky'ova okukola. Jjukira nti wagenda kubeerawo ekiseera ng'olina okuddamu bino by'oli mu kukola kati ng'olina okubisasulira. Mwenna abawanise emikono gyammwe waggulu okuwagira kino ekiteeso eky'obwewussa amanya gammwe gatimbiddwa ku kisenge ky'abaswavu mu ggwanga lyaffe Uganda. Njagala nnyo otunulire gwe ng'omuntu oyagala kubeera ng'ojjukirwa otya. Mwagala tubajjukire tutya? Ng'abasajja n'abakazi abaayagala ennyo n'okulwanirira ennyo eggwanga lyammwe oba ng'abantu abajja okugajambula eggwanga lyammwe nga mwerowoozaako mwekka? Mulina okujjukira kye mwalayira nga muyingira mu paliyamenti. Mwalayira okubeera abeesimbu era abeesigwa eri eggwanga Uganda n'okuwanirira n'okukuuma ssemateeka.
n'olw'ensonga eyo mu kuyisa kino ekiteeso eky'obwewussa mwabadde muli mu kulyamu lukwe ebirayiro bye mwakuba nga mukola ate ekiri opposite ku ekyo kye mwalayira. Kale mwana mwaliddemu nnyo olukwe abantu abaabalonda bantu mmwe ate ng'ekituufu mukimanyi mwerabisizza nnyo. Ampuliriza akuddira mu luyimba oyo aba anoonya kubeera ng'alwonoona bwonoonyi. Sigenda kwongera kigambo na kimu wabula ngenda kusaba Mukama Katonda oyo atakuumira mpeera nga nkulekeramu akatambi kano ke kamu gw'alumirirwa ensi yo k'olina okubeera nga owulira. Alumirirwa abaana bo n'abazzukulu bo gwe ne bw'oliba ovuddewo k'olina okubeera nga owuliriza. Kiki tulina okubeera nga tukola ffe nga abawejjere bamufuna mpola abantu aba wansi abanyigirizibwa okukyusa ensi yaffe oba oliawo efuuka ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Oli ku lutimbe AKTV olutimbe gagadde olw'omuntu wa wansi olw'omuntu ow'enkyukakyuka munnange gwanyigirizibwa era bw'obanga gwe omu ku bannayuganda abanyigiriza abantu abangi wano wooli obeera wakyamu tubeera ne tukaaba ennaku yaffe era ne tuleetawo akwono ne tulabisa abasajja bano basobole okubeera nga gye bali bamanya nti bye bakola tubiraba wadde nga tulina maanyi gabalwanyisa. Mukama Katonda akunkumira akumpira ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo. I sign out for now. Peace. Akuume Mukama Katonda. Yeffe twogera ku nguzi egenda maaso mu ggwanga Uganda. Yeffe twogera ku nguudo embi. Yeffe twogera ku malwaliro omutabeerayo ddagala. Yeffe twogera ku mobile money ezibba bannayuganda. Yeffe twogera ku zibbanka ezibba bannayuganda misana ttuku. Yeffe twogera ku bannyinaffe be batwala mu mawanga g'Abawalabu ne babatulugunya obamala ne batta. Yeffe twogera ku buli mbeera egenda maaso mu Uganda. Kubba mabaati bamemba parliament balidde enguzi biki byonna ffe tubyogerako bwe tutuuka ku kunenya bannaffe nti bannaye wano gwokola nsobi okozesebwa kutulwanyisa nti anti mututamiza struggle kati saawa zino tuli ku mulamwa gw'abantu baffe kubata. Tuli ku mulamwa gw'abantu baffe kubata. Mwe abalina amaloboozi muveeyo mutwegatteko. Mwe betutamiza struggle kati katugoberereko ku fomati yammwe. Mwe mulwanye mutya abantu baffe babatadde batya Kibalama baamusiba myaka emeka abaana abawala bali makomeraawo naye nga bamukwata bukwasi na saati ya Kyagulanyi. Baganda baffe abamu bakubibwa amasasi byonna mubimanyi mumanyi we bitambula naye gwe n'obeeraawo ng'obuvunaanyizibwa bw'olina ku media kujja kunenya muntu yayogedde ekituufu nga yayogedde na mazima mututamiza struggle. Kale katulwaneko mu ngeri yammwe. Kati saawa zino omulamu okugenda mu maaso kutaba Uganda be baasiba nga tebalina musango. Twagala amaloboozi gammwe mwe abavaayo okunenya ffe okuggyako nga mwasasulwa kujja kuziba ffe mumwa okuggyako nga babawa mission kujja kuziba ffe mimwa osegeera kubanga ffe twogera ku buli nsonga egenda mu maaso muveeyoko mugyogereko mwenna. Baganda baffe baasibwa nga tebalina musango era mukimanyi bulungi tebalina musango. Mukimanyi bulungi babakwatira bwereere. Temwetaaga kunnyonnyolwa kati saawa zino muveeyo tukwatire wamu ffenna tulabe nga baganda baffe bateebwa. Awo tukakase nti bannange mwe tebabaziba buzibi tebabasasula kujja kutulwanyisa. Okujjako nga nammwe muli mu mission yakukola ki yakutuziba mu mwanaffe tuzibe emimwa kubanga Museveni kyayagala kubanga ffe twogera ku nsonga ffe tubuusa abantu osegeera. Yes muyina amaloboozi amanene muyina obudde obusobola okujja ne munenye enkola zaffe. Kati obudde nabwo mubukozese munenye n'enkola za gavumenti ezigenda mu maaso kyogamba yeekola birungi byerere. Gwe tovanga yoko wadde okwogera ku kibi kyonna newe kabakabi bwe kati akatambudde mu gavumenti ya Museveni ne walikola ekibi kinene kitya musirika busirisi abantu ne babba amabaati g'ekkalamojja ne musirika ne bali NSSF ne musirika. Kati saawa zino njagala tuveeyo tukondeminge gavumenti ffenna kusiba abantu baffe be basiba makomera nga tebalina musango. Mwenna abalina obudde obujja okutunenya njagala twekwatire wamu. Katulwaneko mu ngeri yammwe tulabe mmwe mubikola muti ebyammwe okujjako nga mwasasula kujja kutuziba mu mwa. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani naye nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno namala
n'osindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Haji Miti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Haji Miti nga bwe nnyimidde olwaleero ng'okumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata n'embizinga ne mwandika kapapula n'embisula mu nnyanja n'ensaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku nnamba 07528871515